Anga King Saha munene. Munene. Ye na mulemererwa yagezaako nazimba zimatayo zani zonna. Zigana. Tamudiza. Bebe kulu yasirise. Yamwamu ko mutabani wawe. Na mulemererwa. Tukwaniriza nnyo kwembozi muyuji kwetulinze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndine wezikaldem omusajja wa Kalevu yasaza Kalevu yakasalidde wa ye Martin Baba. Wano bandeje baba. Ndeje baba. Yakasaza kaviri malida. So gwe tulina yetu zetu wayemuko ku mbozi sebo soko buze kubatulaba. Mbabuza ko mwenna abatulaba ku mbozi muyuji mugamba mutyaka asube muri bulungi. Mukama bakomye bulungi. Amina. King Saha tana kakanya lutalo wa Bebe Cool yasirika. King Saha tana kakanya lutalo kuvuma Bebe Cool na kumulumba entakera era katamimba ne munyimba nga muvuma atwabade ku Serena wano musho ya Shiba Kalungi nagamba nti gundi kamilioni ya wasembaga Bobi Wine na wasembaga neki sana yagenda kwa sembaga nagamba kizakayo tekiwasanga mbaga na bulijja zamuvuma tulabye lutalo je rwavira dale lutambula nenga teje rwava kwe kumanti no Bebe Cool yabulirira King Saha namugamba nti komya kunjaga jonyo ja kwonona ate ngoli muyimbi mulungi singa onagiremerako oyinza tunzo kufirwa nga talent gwe nga gwe mwezo zakola list Bebe Cool list lutalo we rwava Bebe Cool olozali mukyamo okugamba bwatu King Saha nekirala King Saha okusigala nga atobola Bebe Cool kiwa kifaananyi ki industry ya Uganda nga bwetambula okutwaliza awamu nga tusookedde wane waffe omuganda agamba nti eriso ly'omukulu awadugala we walaba suula omuggo oyo n'omuki omuto okitegeera suula omuggo oyo n'omuto oyo n'omwana kati mu industry yaffe eno tulinamu be tuyita abakulu the so-called legends tulinamu bakulu bannaffe n'abato mulimu generations nnyingi nnyo nti Bebe Cool bw'avaayo n'agamba King Saha nti King Saha kino kyokola ne kino bwe kiti kikyamu okitegeera kubanga tuleko bannaffe abayitiddaawo ne bataddira ddala nti ye yayimirira nga ye omusajja ekyalema abantu abalala wano abantu bakutunuulira ng'okkirira ng'ogenda nja kuwa example ya Moses Ready nti abantu baamulabanga ng'ali kukikkirira naye ng'abaana badde eri nga bagamba papa gwaliko gwasinga bavume okusobola okitegeera nti twamulaba wano ng'akkirira nga tumulaba buli kimu kyonna kyonna ng'akikozesa naye ng'abantu basirise omuntu yamala kufa natandika okwekabya wano obuzigo obw'ekirogombo RIP nga tubuteeka ku status oko yafudde legend waffe naye nga legend ebintu yabikolanga nga balaba yonze yakola ekyewuunyisa waneeno bwe bali mu meeting oba yali kwayite baawo nasikako ogundi ono sendi omuzinda n'atabuka n'avuma mazisi matovu bonna n'abateeka wali oba okitegeera nti nja kwebaza kuno Bebe Cool big size okuyimirira ku mazima nga omuntu nagamba nti wadde abalala bo basirise bo kabasuusuute nti kabaka King Saha kabaka gwaliko ye kamubuulirire nga ye omusajja alabye ku bintu nti alabye ebinene ebibadde bizebeerawo wano nti Bebe Cool oyo bayimbi bannya abavudde ne basobola okubeera nga bamwataakinga okuva eddala webbaaka eri ng'entalo ajazirwana naye olutalo lwa King Saha ne Bebe Cool telubaddewo nti lulyawo nti oba lwa bufumbo nti oli ayagala mukyalo oli ayagala ki wabula Bebe Cool kuvaayo kugamba ku King Saha nti you're good oli muyimbi mulungi nnyo naye enjaga egenda kututwalako tukwetaaga bw'oba ojjukira bulungi ne mu list Bebe Cool gyazze ng'akola King Saha yali amutaddemuko okitegeera ng'omuyimbi owakabi twandibadde tugamba nti Bebe Cool tayagaliza King Saha nene mu list azaazikolanga ng'amuteekamu kiraga nti amulaba naye okuvayo mugamba mu lwatu olowooza si kyekikyamu ate kikyamu ki nti yalabadde amuyita nga mutabani we oba nga muto we nti King Saha jangu
ekyo nakyo kyandibadde kisoboka ekyokumuyitanga mutabani we n'amubuulira n'akola ki naye oba oli awo yakigezaako ne kigaana. Yes, wana abayimbi bannyo osobola okubeera ng'oinviting nga n'omugamba jangu twogiremu n'agaana neyeefuula bize nagaka sina mini yonna gye nnyinza kukozesa okuggyako okukwata kyensobola okukozesa oba social media oba ki nenfulumya ensonga yange. Badha nekirano tulokuba yali afulumiza Bebe Cool list kubanga yali aginnyonnyolera lwaki yalonza abayimbi abo bamutadde kanozageza kukunnyonnyola ekisobola okulemesa King Saha naye nga tanakikola mu lujjudde nga tanaba nga walina okikolera kiveeyo bakitegeere bulungi nnyo ate nga byayogerako bino ebintu bituufu nti kuno lwaki ngenda kuwa nnyo respect Bebe Cool ono nti omwana ono ayimbye nnyo ennyimba Bebe salite yakola mbaga ono salite tamuddiza Bebe Cool yasirise yamwamuko mutabani waawe n'amulemererwa Kendrick n'alemererwa nga talina wayinza kutuukira ku mulenzi oli kubanga King Saha munene munene ye n'amulemererwa yagezaako n'aziyimba zimatayo zaani zonna nti n'akatiba ke yali azireeteddemu nga kali afuwe baked nga kafu kazibu nga talina wayinza kuyitira ate akasajjako nekyo kyamulemesa kubanga balina studio namba talent tewali eya mutabani senga ekalamu yali enoze bulungi nnyo n'amukuba tuni ne zimuyingira King Saha yandibadde akola bw'ati okitegeera nti kati ne Bebe Cool kati level gyatuuseemu si oyo akyali nnyo mu ebyawattuuyo King Saha mujozi nyo bamubuuza Hendrik Sali omanye mutabani wa Bebe Cool nti ani oyo ani simuwuliranga mugambe ekitabani kya Bebe Cool nga sikimumanyi oba okitegeera nti Bebe Cool ye waali saawa zino takyagala nnyo okubeera mu bintu bya ntalo senga kyandibadde nga biri ebiseera bye baali ne good life nga tebalima kambugo nti ono aleeta n'oli n'aleeta ono n'agenda n'amugamba nti jjinja simanyi kimuwala biki nono naye n'aleeta nga Bebe Cool aleeta gundi nayo ngereeta good life kubanga good life webalumbira Bebe Cool ebiseera ebyo nti good life yali erina music nga erina music abawandika bulungi tolima n'oluba lwa lutalo nga balumbe Bebe Cool oluwulira nga lweru nti nga nebo bawogera Bebe Cool osugamba naye obusajja bwatukubya tune so kati King Saha aziyimbye zaakayo lwakwatayo bulungi nnyo onyize tonkuba olujjukira bulungi nnyo busungu bungi naawe sana presa naye olwo yalaluyimbira Bebe Cool oba yali ayimba bibi lwalibeera mindirect nga omanyi abayimbi nti bayimbira mu Parables lwakuba nti kuzaakayo yalumba Beya Nnako Beya Nnako ng'akireetedde ddala naye twaka gye yatuddemu eyaba Jamaica eyo twaka eyo etambula ennaku zino gyaba nnyo ku TikTok okwo salite yakola mbaga biki ebyo yayumbidde ddala ki Beya Nnako ennyini ng'olabira ddala nti amanya ge yebyalugaba mutabani wa byalugaba amanya yesali mutabani wa yebyalugaba ng'olabira ddala nti alumbidde ddala wali eri naye ng'ate vice gye bagamba oba omuze gwe bagamba ku King Saha mutuufu King Saha waliwo ebiseera bwe yali atuuse ekiseera ng'omulaba agezze ng'anyirira ng'alabika bulungi nnyo naye kati omulaba nti addamu buzzi nti si omuntu ali mu mbeera embi si omuntu ali mu mbeera embi nti we yandibadde saawa zino yandibadde ate anyirirako okusingako ne bwali nti omulaba nti entamatama zino zikoze eki zimufamba ziguddemu naye ng'akasente akalina naye kati gooza kiki ekyo ekimunyunyunta okutuuka ku eyo extent kiki ekyo ekimunyunyunta okutuuka ku eyo level era omanya nti waliwo sign ne symptoms eziraga waliwo kankujumiseyo katono waliwo baali bagenze mu bamoze radio eyo ndoza waliyo okujjukira moze radio bwe mbaserabidde naye nali ku radio nga ndi mu kukola oli nakuba essimu we nakawuka eyo n'agamba nti naye bannanga abayimbi beddeko ndabye King Saha wano naye na afaanana bubi alinga ekisiimuula bwatyo bwe yayogera omumimi nga sina kyennyongedemu bwatyo omukubi w'essimu bwatyo bwe yakola ki bwe yayogera naye ebyo yabegera mabega eri King Saha waliwo yafaananira obubi ennyo katulaba nti kati wadde tanaddayo eri nga gyali nti yali munene ng'anyirira tanaddayo naye kati wali ssaawa zino olaba nti alabika bulungi naye olumabega kaawe erabikira nga nategeerekeka
okitegeera so esimu yo nagifunira awo ngamba ngolaba nti n'abantu bakira abantu omusajja tali fine n'abasobola okukozesa amaaso gaabwe then waliwo n'ekintu ekirala nga tuvuddeko ku ekyo kyennyini waliwo ne scenario eno nti King Sound alina obusungu okuva menta we Moses Radio bwe yafa ku Bebe Cool era oba owulira statement King Sound zaakola esinga obungi oziwuliranga azolekeza Bebe Cool nti oyo kyali wange yafa nga tamusonyiye nti ani atasonyiwa Bebe Cool yatasonyiwa ba King Moses Radio yatasonyiwa Bebe Cool nti ali mu lutalo olwo akyalulwana olutalo lw'omugenzi alina obusungu bunnyo kuba radio bwe yatanga endeku ng'ono agikwata kisanga agibaka baali abantu abo nga tebateŋŋana Moses Radio bisomanizo oyo ye yabeeranga mu kwebaka ebiseera ebisinga Jami Culture ne King Sound Jami Culture batambulanga bona owobweza ng'ava wali radio empologoma kyesuula empisi kyerya King Sound nga radio kyasuula ng'ono agamba pafu gireete wano amalako ng'ono agimukasukira wizo yagakubanga yeko oluusi n'ekyaga naye nga bano babeeraawo ngabo balaba amaloboozi gaabwe ago baze mutu binsanga wembadde nina mukulu wange asiba tiles sijja kumwogera linnya naye ye tali mu bino byaffe bino byasimanya kubeera mu butala bikyali mu bibi eyo naye yaŋŋamba nti yagenda okusiba tiles mukugundi awo mu kizungu awo muba Moses Radio mubali babeera kati ndozala wizo wakyabeerawo naye mbu ng'abasajja bazuuka ku sawa kumakya sawa akali katugambe sawa nga nyaawo bwe watyo naye ng'oluva mu buliri bw'atajja direct n'omuti gwe nga twaligamba nti nno basooka oba gyatuleka awo oba asooka agireegiremukko okuva mu buliri bw'ati ayimuse afuluma namuti gwe n'agukuma okuba ne sawa ngezi n'okusukka nakati ku muti ate nga bagatako omuzinga gwa walagi kintu kyonna kwegamba nga obulamu bwe batambuliramu ate kye tutamanyi nti eyo si culture yaffe ebiwanga by'abayimbi baffe tebasobola bikubwa ebyo bo bibajjako bujja bo balowooza bibafuula soba naye bibajjako bujja ate bibazikiriza eyo culture yaba Jamaica nti bo bakifuula traditional bagiteeka ku chai ate netabeera nnyo amufuula eri obulamu bwabwe nti bo bamanyi nga gye bakozesaamu ebintu byabwe yes bo kyabwe nga bo era bo asobola okukinywa n'asigala nga ali so good ng'ali healthy bulungi nnyo bagiriisa King Sound ayinza okuba ndowooza akozesa eno enkola Bebe Cool gye baalimu Bebe Cool Kamiliyoni Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president wa Nuupu okusingira ddala nti ojjukira entalo ze babeerangamu awo bwe batuuka n'okukola Battle of the Champion awo gundi gye yategeka balamu n'ebirala byonna ebyo ebyokwekuba ebyokwerangira nti oba oli awo naye kyayagala okukozesa mu kifaananyi ekyo okulaba nga naye asigala ku maapu n'okweyongerayo waggulu King Sound muyimbi w'amaanyi nabo baali b'amaanyi yes baali b'amaanyi nnyo naye nga at the end ki ekyavangayo walabanga concert nga zifuluma kati ogamba osubirayo concert wakati wa Bebe Cool ne King Sound Battle of the Champion twandibale tusuubidde nti akikola kubeera relevance mu bantu of course ali relevance mu bantu asobola okukwata ekkalaamu n'ayiya oluyimba lonna omwaka guno tubaddemu abadde alina n'ennyimba wano zitambudde bulungi zikoze oyo gundi zaaka yakoledde ddala bulungi nnyo ng'olabira ddala talina kubeera na ku pressure n'omuli n'ogumu talinga nti agambe nti oba bafana nti oba ali kwekulula nti oba tuli bulungi yani ekireva gye nti oba yeetaga oluyimba lwanazza ku tuli bulungi yafuna tuli bulungi n'agigayalirira era byebyo kunywa sada lino eririroko lyamugewusa nga takyasoba bale na bintu bya promotion nga tamanyi kiriko wa ate oyo yakubira manzi wa nani yali azirina era yalinga ku simpasi y'abapresenters be bamuyamba n'ayitawo tebasobola yeyeevaamu yeka yagikuba kati ate obuzibu bantu bamusuusuuta nnyo omanyi banaga ntusuusuuta bamusuusuuta kati yateekamu waliwo kavasike nawulira nga mulimu nawolovu kati bapresenta batandika omuvuga mbu kitwale nti wakubidde kamiiri okitegera
nena atandika olutunulira mbo gali amalusu kati ngeregeze omutima wagulera mushisaga ali kukasajja kali akasajja kagenda tikati wetubagulese ne King Saha bino ebintu tusanga abadde abikola nga tusuubirayo concert tusuubirayo Battle of the Champion nandibadde mugambe yo good kuba eyo competition tujeetaga mu industry esobola okukuumisa ekifaananyi nekibeera nga industry ogiraba ng'ekola ki ng'enyuma naye akola ebintu n'amala n'alekaawo twandibadde tugamba nti Bebe Cool yali amulimiridde nnyo ku bintu bino ebyaggondi ebyawuma bwa president bwe yaleeta Morris Kirya nene byajjawo era nga ng'era olutalo we luli yes kati omusingi we guva sina ku lisiti ya Bebe Cool omusingi guvira ddala ku Moses Sekibogo emabegeri go tuyita mpalaniraako oyo yamuleetera obuzibu kati wakati mu mpalaniraako kubono kyali abagambako bonna nga kibagatta ng'agamba Moses Radio nti kendeeza ku biragalalagala si birungi nga kyagamba Moses Radio kati awali omulema oba awali omugenge tebafunyizaawo ki ngalo gwe yafunyanga engalo ku Moses Radio kumbe nga noona amukola ki amukoona ku nsolobotto King Saha ate ng'akoona ku munwanyiwe ekyo kiba kimuyisiza ddala bubi kati ate radio ne babeera n'olutalo lw'amaanyi nnyo ne Bebe Cool ebiseera ebyo ne lubeera nga ono yagenda okuva ne bulamu bw'ensi abaana kwe bava bagamba nti wizomanizo hard disk yagira nanje bagulizaako King Saha abaana baba bagamba nti kati hard disk enyimba ezimu kati tulaba nga zaavaako zisala okwedde wa King Saha kati wazuli yazino radio goni mpalavu nga zonna ziri awo bwezo katiba nga keko kenyini nti abasajja bagirawo bwe batyo ne bagirawo batyo nti kati omuntu wakwata n'akwata disk n'agikusimba bwe pa aba akwagala nnyo mbone gundi naye kuba mwawuliza aliwa yenna palaso anti era we walaba hard disk era we wagiraba nti iwe yagira bweti kati palaso ate okyamuwulira ng'akyakanga hard disk yaggwawo bagabanagabanawo Samasoja yatwalako King Saha naye n'atwalako ne bakola kolabo baŋŋamba n'omusajja Waiki Benda oluyimba luli lwe bagira ne Luizo Manizo era hard disk yekola ekigenyi mwana naye nga olo ini olo oba mu byonna Bebe Cool kyagamba King Saha kituufu tetwagala kulaba bano bantu balina olujanja bannayuganda RIP nga zifuuse RIP ku status ng'omuntu amaze kufa omuntu abadde ebbanga lyonna nga mumulaba avaako ekyamazima nekyo tukyogereko preskani ono yetaaga okulabuukirira amangu kyekyo kyennyini preskan embeera esintuufu ate nga abantu bamulaba agenderera ogiwadde omuliro okitegeera naye okusinza ku bobo nga omugenderedde preskan si oli owadda New Eagles nga bwe yali kati mulala nnyo bwe kiri ekika kya Bebe eyo okimanyi omwana yasika Bebe eyo wano nga yena ajjuddemu enfuufu n'ebyogera byenyi tebikwatagana naye tumulaba niye tusirise Jamikali kyabatu bwe yali nga bamulaba agenderera bamala kugira ne naswazi bamusajja watu ne bamutwala mu lujjudde nti omulalu ninga kugamba bize biberawo nga bamulaba yeyo tendensi y'Abannayuganda omusajja yatambulanga n'omuggo gundi oya Jamikali yatambulanga n'omuggo kwegamba nga siye story omuntu gamba tunyibwa fuwa kabi enyambala yinga yakyuka tebitategeereka obo kiraba nenga ku talent Jamikali kye yali agwanidde okuwunzikira jjaneye bwetyo so abayimbi bakoze bingi nnyo bandibadde bawunzikira stadium yaabwe simanyi lwaki abayimbi stadium yaabwe tutumu lyabwe liwunzikiraawo ate we babyononera ne batta biri byonna ebikadde babeera bakoze eri emabega naye Bebe Cool kye yakola n'avaayo ate atakikoze ku muyimbi yekka ye bw'alaba omuyimbi yenna ng'alina kyakola ng'oba kiri ki nti oba kivaako ku mulamu avaayo n'akyogera kati n'agamba nti so and so kiriwe kiti goyimba bulungi nnyo naye enja yakigambako ku Bafana awo n'agamba nti Bafana oyimba bulungi naye amalala olina amalala mangi era ge gamukuba ekigo tulabyeko bano abayimbi bannyo nga bajja nga bagira nga bawalampa era ne bayitirawo bwe batyo nti bano abasajja basobola okubeera nga bakozesa ekintu ekyo kye boogerako kino ki ne bakikozesa na buvunaanyizibwa bagikozesa na buvunaanyizibwa nti baginywanga naye nga babala mu maaso
baginywanga nenga babala ki ekigende okuddako wali mu maaso nga yegerera nti anywa si kunywa bunyuku nyumira ku naye anywa nawulyanga kugamba gwane yerekerawo nga bono anywa omwenge echupa zonywa kwezi nenga ti bano echupa nywa 3 naye ate neyekakana okwekakana nanywa 6 kitegeeza adabolinzi tasobola kusigala nako akoze ddabo kubanga obwongo bwabo kase kye butasobola kwetikka ate n'ekirala kyengenda okutira abayimbi abasinga obungi naddala abo ba King Savani bagobe bano bagiwadde omuliro abo bagiwadde omuliro abo balaba wofunira obuzibu bwe buti misinde tobalabako kati gwelenta incidence radio we yafiira yali waawo n'omuntu eyayamugamba nga soja abiri mu bbanga bali waawo banda zao kanyama nabade kusere nawo musho ya Julia ya Shiba ne banga banda zakanyama omu wali umimbi omu ya munazi gwe sijja kwogera nangamba oyugayo omulaba Moses radio nga achali mulamu bagaya balinga beyagala bobinyo bakanyama kanyigo muku bakanyama baba tambula ku muyayi ngati balinga beyagala ninga okuvalo yafa embera nekyukira ddala bukyuka bitukati birala nnyo wambo oli yali lusekerwabwe yali manyi gaabwe yes kati bwoba oyagala nnyo King Saha era ng'okimanyi nti ye capital gw'olina nti bw'anaagendezira kumwa togenda kuddamu kufuna kawogo togenda kuddamu kufuna kyoliisa famire omusajja vaayo nga ffe kye tukoze wano omugambe nti King Saha tukwagala osusiza Uganda ekwetaaga oli muyimbi mulungi nnyo nti Grace Khan vocals ozirina oyimba bulungi nnyo nekendeza ku malala giveeko nti abo abayimbi obalaba banywedde enjaje wano kyesimanya nti oba kyebalowooza nti kyekyabamakinga kyesimanyi ekyo simanyi oba bakijjawa simanyi nti banywedde enjayo wano kyere waliwo n'abayimbi bemmanyi wano abaali bayimba obulungi ng'oli ayimba bulungi n'agenda ogenda omuyanga agamba nti meri batabata ayingidde mu dansolo n'ogamba mazima ddala kiki kino ali mu meri batabata omukazi ayimba obulungi ayimba nekigira n'ogenda omuyamba lwaga mafini n'omwana ani ajabala abayimbi okitegeera ate kati waliwo ne level ey'okwekuba empiso abawala bangi nnyo bemmanya abawala abayimbi abawala bajje babwekubi waliwo omuyimbi eyazangako lumu yeye omuyimbi yali awo mu bandi omwo niwunya n'ababandi okubeera nga bagira eyo sitayiro teyalimu ng'osanga Betty Mpologoma mbw ali wano bakoppe eno mu bana abalaga be babavuga supiri ne babatwala emisinde ng'osanga Dolini Mutiibwa mbw ali mu bino osanga maama Nandujja mbw ali mu bino naye osanga omuyimbi ng'ali mu nnyumba bamupangisa ennyumba ne bamusuula eyo naye nga yenna amaaso gaguddemu Viola Nakitende tojjukira wano sinali yaliwo ya Viola Nakitende yali etya ebiseera bya bawasabula muti ku muti sibimanyi ebyo tagakubamu obeera ne bbawa n'osigala kyekimu omanyi kukabbiya Viola Nakitende sebo ng'agigira ddala nga era avuddeko bayimbi bannyo bazze wano nga bagenda bavaavaako lwa bintu ebyo so Bebe kutumwebaza naye takoma ku ekyo bw'oba olina n'omuntu omulala gw'osobola okubeera ng'otuukira ngo mutuukirire mukaati Bebe Cool yali mu kaseera ke kakawungeezi King Saha tumusuubiramu ebintu bingi ye ng'omuyimbi era tukkiriza nti olugendo akyalina lw'amaanyi King Saha mu music era tumuwagira olutalo luno bw'abanga asaze okuluteekawo ku Bebe Cool luna oluyinza okumuyambira musically okutakusa nga agenda era Bebe Cool luna olumuyambira na biki byonna tewali kubanga bw'olwana n'omuntu nga yetakuddiza ate awo obeera ku longo side senga abadde awaana naye nga balwana musically nti ono aleeta kasepiki oli n'aleeta nti kati boyisingako ebigambo byosi kyalina biseera byabafala okitegeera nti ekyo kyandibadde kizimbira ddala industry nti yakuba zaakayo Bebe Cool najja nakuba oba kachima bwe kyali mugundi ku Moze radio ne Bebe Cool nti bali bayimba Baboon andiki Baboon and Cartoon ate bo bayimba baani bamuyimbani bainawo kye bamuyimba nti bo bamuwanga naye n'aleeta yes nti
ekyo gamna babeerawo nga nkubisanya ekyo kizimba industry boleeto mena kwa mutabani we ana mutabani talina kyayinza na kukolako okitegeera tewali kyekiyinza kubeera nga kikongerako nga gwe omuyimbi nti bato ze tusinza okubeera nga tulaba zibeera za music nti oli aleese boggolako ono naye n'aleeta okitegeera oli n'aleeta n'ono n'aleeta kati awo tuba tunyumirwa olumaliriza nti ennyimba ezo muzikubye nga tugenda ku battle of the champion lugogo abasajja bekubye mu nnyimba kyabikanga kiweddeyo tuyameze munne kati katulumbe one on one red corner blue corner King Sir red corner Bebe Cool blue corner naye omwana yamukwatira ono yali mu red corner namukwatira Endrick Salinga ali mu purple corner obana yalina yero corner nga talina na wayinza kubeera nga atandikira bamubuuza n'omubuuza nti omumanyi ng'agamba takola ki tamumanyi so King Sir kibadde kinawe kimuyambira then n'ekirala ebintu bya bato ebo byokuba ennyimbo byokola bigenze biggwako music akyuse nnyo nti ezo entalo twazirinanga edda nga zikola nnyo z'amaanyi nogamba kanumba oli ajja kunnyamba abantu bansaasire naye King Sir toli ku level ya sympathy kubanga oli w'amaanyi sikusuubira kubeerawo nti bannaye munsaasire zibanaye Bebe Cool munsaasire omanyi oluusi bw'onyigiriza nnyo ennyinda eno ogireeta omusaayi nti Bebe Cool oyo bazze bamulaba nti musajja simanyi alumba nnyo abantu beki naye wabeerawo abantu bakozesa amaaso gaabwe ne bagala naye nno ekisajja kino leero kiri ku sayidi ntuufu okiraba kiri ku sayidi ntuufu kyendowooza nti amukubisa maturity ate n'emyaka Bebe Cool gy'alimu yessaawa ey'okukozesa amaloboozi gaabwe okugamba ku bana abato tetusuubirayo yakuba kati Bebe Cool bwagamba ku King Sir nti enjaga giveeko talina kyafiirwa yes ate era y'omutuufu tinokutuwayo oluyimba abaatuyambe buyambi akamba woya abawagizi bange bawulye ku ddoboozi lyange naye kati ali mu birala nnyo ali mu bizinensi ze ali mu kulaba mutabani we kalake kaani kali kasalya kato akasamba omupiira kati obaye keka Ashavini kati byaliko ebyo kulaba omwana atambudde ati okugenda ku timu ez'amaanyi azuwena alabisa atya byebintu bye n'ennyumba gyazimba ng'oggyeko amaka gaalimu ekiwaatulawa n'amaka amalala ag'amaanyi mujja muwulira kati omusabire agamalirize byalimu ebyo ate era bw'atandibadde Bebe Cool teri mulala yandibadde agamba ku bayimbi bano era kati egyo emyaka gye balimu abo Bebe Cool Misa Kisemakula Bobby Wine baani abo yes space gye balina okuyimiriramu twaliogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kati ye bw'ava ate okwogera ate baba bakiraba bulala nnyo kati ate yali mu level ndala nnyo ate ye kamiliyoni ye ate tasobola kuvayo n'agamba muntu n'amuwuliriza era agamba nti gwe oli musamize muyaye ate ebikolobero byokoze biyitirivu nnyo so kati Bebe Cool ye mutuufu ogenda okufunira nga Bebe Cool talina nnyo mabala atalina nnyo mabala talina mabala ga bive kangambe bwenti era omulabira ddala nga yali mu position y'okugamba ku bano abantu kubanga kiba kibi nnyo omuntu okugambako nga ye talina keyeekoleddewo ne byonna abikoze n'ebyo bye bakozesa bye banywa yali abikozesezzaako Bebe Cool nga ye omuntu Bebe Cool tanywanga ku njaga nkutidde nedda sebo naye kenyini akyogera sinywanga ku njaga akenga oba kukanywaanywamu kakatonotono naye ekikwalagana n'enjaga kakati waliwo akayimba kana akayimba ka King Sir keyagamba nti mwana gwe bakola okamanyi nkamanyi wano siva okamanyi akayimba ako bakwata kiripu ya Bebe Cool simanyi shisha kigwa mu tuluba ki shisha kigwa mu ki mubire oba mu mwenge omusajja yali ku nseke nga ziri bbiri dabo balalo gufulumire eno ekyo kibaki azo kuba yakyamukamuko n'agamba kyamukamuko nga bona abeera nga tonywa mwenge bwakyaliwo nga waliwo bavaibizi togamba wayi mu ngeri y'okugiragirawo kukyamuka kyakuvayibinga mukko okyamukira ku kyotamanyi omala gakyamuka naye generally ebyentalo bino bikyakola mu industry one ennaku zino tebikola bannayuganda bageziwala bakimanya nti showbiz gye beetaaga music gwe yimba bajja kukusiima gwe kola bibyo
bojja ne system ey'olutalo tekyakola wano Uganda. Tebikyakola era ogenda obiraba nti tubiwa wiiki emu nebigwako nti ogenda kujja ogamba oyo sali teyakola mbaga naffe tukifiringa ennaku ezo nga tekikyaliwo tukuveeko nga tukubuza ate luyimba luliwa. Yes. Naye mwenyini King Saha newe tumubuuza nti bw'ojja n'ogamba nti sali teyakola mbaga ne zaakayo obiteeka ku minzaani ki ekisinza okuwangaala. Nti ogenda okulaba nti twakuba gundi zaakayo ne tuyimba zaakayo abayimbi abo balaba waliwo ebiseera gundi ono Jo Paul Kafeero Amani basudde nono omulala yani ono omulala eyagira mbu tondekawo togenda ono Kasozi abasatu abo baalinanga bato zaabwe zibaalwananga naye nga bakuba ennyimba mu parables mu ngero olusi notamanyi kumanya gwa nti adalumba munne. Yes. Ngoma duuliriza nnyo ngo oli aleeta oluyimba nti ennimiro y'okubuganga naye nga toyinza kuteebereza gyagamba ennimiro ezise bwe yagitandiika olwono nga basudde yatugamba ng'ennimiro eno nagitandiika naye abantu abazze mu mulimu guno batatanya ennimiro yange ekitegeera ogenda ogamba omu yasimba eyo essagazi ate omulala yagonda eyo kooki nga abasunsula n'abateeka n'agamba nti Paulo Kafeero yoweekyaggwe n'amuleeta n'amuyiya n'amutetenkanya nga tosobola na kumanya yadde nti abasajja bali mu bbeeya nnako n'amukuba paati 1 oli n'akuba paati 2 oli n'akuba paati 3 naye nga bweyuza mu nnyimba ekyo kyekibayitanga bato eyali enyumanga nga enyumira abantu okutwalizaamu naye kati bwe tunajja ng'ate kye bagambako kituufu nti kendeeza ku sada senga kibadde kifu twandibadde tugamba nti Bebe Cool mukyamu naye kye twogerako oba kyayogerako ensi yonna ekiraba tetwagala genda tugende ku ntaana tukaaba obuziga kikisa soja ng'ali kukikkirira kale tweyanzeege nze Geoffrey Manja aka Mr. Wagwan mbadde ne Wizcalde mu mboozi bwetyo tugisensudde tusaba ekituufu ky'oba olengera tetujja wano kwagala kutattana bantu baffe ne tujja kwogera ensonga entuufu wewawa abantu abamu nti bwe twogera ebituufu ate bo balaba nga babitwala bulala ne bwe tuba twogedde ebituufu tubitwale nga bwe biri bina bye tujja ne twogera tubyogera kulwa industry ya Uganda okulaba nga tutambula bulungi nnyo genda kufiirikira ku kyebusaabala awo genda ote ku muliro genda okole gym genda okole aerobics so we bali awo ne massage ne gyali steam gyeri byonna gye bituuka yawo ensonga zino bede ngozikwasiganya bulungi aerobics Wagwan babeera bulungi nnyo atuba tukwasiganya ensonga Shero Cars ku kyebusaabala awo bakava ku Shero Cars katono opposite ojja kuba mukalina waggulu eriko amaduuka naye waggulu awo mukalina so tubeera buli lukanako okuva ku Monday okutuusa ku Sunday ensonga tuba tuzikwasiganya bulungi nnyo Phaeton Fashion Store ku Dikesite Plaza engoye weziri awo agenda ofuna engoye zakabi this festive season engoye weziri ez'omulembe so tuukawo ogule abaami n'abakyala ebyambalo bya kabi nga tuto biki byonna tuukawo andooza byebyo katuve wano tumaliriza toyanza tuyanzeege